Poliisi n'amagye atabiganye omubaka omukulu Pulezidenti w'eggwanga lino His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine okuyingira ku biici ye wano ku One Love Beach Busaabala. Poliisi n'amagye webizze n'ebimotoka ne biziba ekkubo eriyingira ku One Love Beach Busaabala. Olunaku olwaleero Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine abadde asuubirwa okukusinkana ba Foot Soldier okwogera ku mbeera nga bwe badde etambula mu mwaka oguno omulamba, ne poliisi n'amagye bwe bityo bisazeeko era ne bigaana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine okuyingira ku biici ye, naye nga bano balowooza nti bino bye bakola nti oba birina kyebigenda obatwala kuba birina bwe bibatuusa. Tetumanyi lwaki, naye twongera obategeeza n'obajjukiza nti bino byonna ebikolebwa ate mujja tuuka akaseera mubijjuse, just kaseera buseera. Mwe mugende mu maaso n'okukola effujjo ku bantu, n'okukola effujjo ku musajja eyeekolera ebintu bye n'abyekolera, mwe mugende mu maaso n'okumukolako effujjo. Naye taamu yammwe ejja ate mujja byejjusa. Muyinza olowooza nti abo batuma obbikola nti wano waabwe nti era bo be balina se ku ggwanga lino, naye munange kaseera buseera, just time, tubawadde just time, mujja tuuka nammwe mugambe ddala bino twali tukola byaki, kati mulina kye mukyagamba bantu. Kaseera kajja tuuka munoonye bannayuganda nga twakyali abawa access, kuba kati ekyokukwata bizinesi y'omukulembeze ate ne mukisalawo mugiclosinge mugambe nti nno tajja kukyalizaawo bantu be. Bantu bano oba balowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine agenda kuddamu akola ekivulu. Nze nange gwe naawe tewali amanyi kituufu, naye embeera bwetyo bweri. Twebaza Katonda olwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine n'ebyamusobozesa okukola ate era n'okuvaayo okuba ow'enjawulo okulaba nga atambuza eggwanga lino. Tusuubira nti Mukama Katonda ng'ali wamu naffe era ng'atukulembedde tuwa kitagenda kutambula ddala nga bwe kirina okutambula. Era abo abalowooza mbu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine manyanga yabivuddemu, manyanga biki, twongera obajjukiza nti ffe tukyaliwo. Ninga baganda bange, embeera bwetyo bweri wano ku biici y'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Manyi Museveni yatya nnyo abakuŋŋaanyi, kati ayinza olowooza nti abantu bayinza okusimbuka awo ne bajja ne bamugya mu ntebe gye yeesibyemu okumala akabanga. Nina enniya anti nze ndi mujaasi wa Badiri. Tomanyi nti abajaasi ba Badiri babasalira nti alhamdulillah terigobaliza ne babagamba nti aha kubanga bo baali mu luli olw'Ebadi ne Uhudi naye nga bawa ada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mukama akyakuumye. Njagala okwebaza abawuliriza Pal FM ate ne nebaza ne Pal FM okutukkiriza tujje tukolere wano nnabbi mu buweereza bw'enkyukakyuka ya Uganda. Kayongo okkiriza gaana abawuliriza programu eno mudda balifunamu kubanga ffe twewaayo okutuukiriza erinnya lyayo erya Naamwatulira. Mwana tebimutu byatulanga biri wala n'okutegeera kw'abangi. Era nze kweno programu n'emikwano gyange egyankyawako nkubuulira kasiba nti yakutumidde yampeereza obubaka nafunye obubaka kasiba ti musajja wange naye olw'olumu nga bw'omanyi naye obubaka bwe twaweereza wano yabufuna era mundu yazzeeyo kata yakafuna era emundu ziri ze yayogerako akimanyi omanyi si kirungi mu lutalo lutuko lwa jjajja okubanga buli muntu ate tutunuzaayo wamu twagala tukole ki tutalizeewo. Pulezidenti bannayuganda batumidde olwaleero njogeddeko naye emirundi 3 tekitera kubaawo ku ssimu gyali atambuza obuvunaanyizibwa era abagambye nti mwebale kubeerako ku programu Naamwatulira naye kwalira era awuliriza. Aŋambye nti ensonga z'omukulu nti ndireke adirina nti ndireke
tumanyi jena ndi jeno lwaki obolokosaga otamanyi gwe kigenerali ogira amakudde Swabula salamu alaikum Swabula omukisa ali mu studio omugole awanise emilongooti kwegiri njagala tusokere ku bigenda maaso entera omayanja ewagenda babaka yes abagenda ku byengulirwa enguzi bagenda ku byemipiira okusamba okuzanya netball oyagala tubinyumyeko naye nga bajja kukyawa nnyo ate kati eno namwatulira walaba ekigo ekyalimu yaseerera biri ebizigo eri nedwaki otuteeyo lwaki tunyumya birisirya omanyi biri ebizigo tebikwatagana ate na byakudduka kuba byo biyita mu ngatto naye gwe mbadde endudde olaba ekigo ekyo Speaker Mwewupanda Limongo yagwa ku bugenyi naye ate bali tebamufaako naye ngweyo amagulu gonna ga lefuti kiki mbuuza ati gwolesa ebyemizannyo bannayuganda njagala basigira kifaananyi sinyumya bya lwali Limongo yagwa ekigwo amagulu gonna ga lefuti geetega ate gwe kugambye gwe tewamulaba gonna ga ddyo gali ngono jeno kuchunguli walaba kuchunguli gwe filimu ya chunguli katulina chunguli ali mu Mpanda eyalera talina mberenge gona amanya naye ffe tugenda bibaga mumpola tacho olokosa byotamanyi gwe kigenerali ogira amakudde abana bagenze okusamba emipiira egyo mawulire getwongera okugenda maaso n'okubanga tufuna gatulaga nti ensimbi zebawadde buli mpaka mpitirivu era waliwo n'olubuvumu lunabadde nfunye nti mmwe abali ku development gavumenti naddala ebyo abamu mwali mubagaanye okugenda kituufu ekisooka emizannyo gino gibeerawo buli mwaka gya East Africa jagulibwawo pulezidenti wansi namba challenge gye tuyina ez'eggwanga lyaffe n'okwewaayo kw'abantu baffe ddiru beewaayo nze sijja kukitunulira mu kugaana babaka kubanga enkola ebaddewo tetandise kati ate olaba nga n'amawanga gonna gagyembulesinga amawanga nga Kenya, Tanzania bonna baba bakuŋŋaanye ate era bw'obaga tojja kwesanga nga ne mu allowances owo yafuna ekitono naye bo nga beewa allowance ezo abalala ababeera mu mizannyo egyo babateekerateekera allowances ezimu kuba tulina ba professionals tulina abaana abagenda ne bazanya omupiira gw'eggwanga bo mweze mwewa ze mubawa oba ntegerekese kakati ekyo bo bwe baba bakiganyulwamu ng'abakulembeze yeeyina okuba minzaani y'okubeera ng'ate kirimu appetizing ekyabali abakirimu ng'obuvunaanyizibwa n'omulimu okukiikirira eggwanga okulaba nga baba well remunerated Bakiprotich abasambi b'omupiira owulira emirundi mingi nnyo nze manyi omupiira gwe nasemba okulaba ogwa Uganda ku kisaawe Nambole wali gwa Uganda ne Kenya ogwe nasemba okulaba so okwewaayo kw'abasambi abo gwe wobanga oli mu kifo ky'obuvunaanyizibwa nga weerabirira nga bwe weerabiridde ng'oli e Mombasa kitegeeza n'abantu bali beetaaga okulabirirwa okusobola okuwaliza otu okukira ku ezo naawe z'oyinza okuba nga otuwadde kubanga ebitone bisasula nnyo kyova olaba mu manifesto ya Kyagulanyi Robert Ssentamu tulina okukulembeza ebitone kyova tulina foot soldiers tournament polisi gyezoganya buli lunaku lwaki ensi erimu ebitone bisasula
okusinga ekintu ekirala kyonna bwe biba nga bikwatiddwa ku mutindo ogwetaagisa abantu abo okufunamu nga balina copyright law ebakkiriza ekintu okuba nga ekifulumye bakirinako obwannannyini si kyekyokka ng'obugagga bwabwe obw'ensibo buva mu ebyo bye bafulumya ne byagalibwa abantu bonna kuba si kya bulijjo kakati the broader picture of their participation bo okubanga beetaba mu mizannyo egyo kirina kuba kya buvunaanyizibwa gye bali okulaba nti baliikiriza industry eyo okukula okukira ne bweberi olwaleero mu Uganda okubeera ne facilities olwaleero bali mu Mombasa tebali Nairobi naye waliyo facilities leero bw'ova ku Namboole oyina ki n'ekisaawe kya Mulindwa because ffe tetuli bias ate tulina expo bw'ogenda olwaleero Mulindwa yagenda mu maaso n'azimba ekisaawe naye ali withheld obusobozi bwe tasobola kweyongerayo kubanga talina infrastructure development egoberera kubeezaawo kisaawe kye ng'ekisaawe ky'omupiira enguudo si nkole bw'ova ekitende n'ovuga Makandwa Kijapaani n'ogenda paka Kitovu sisa si lukole kakati omuntu oyo ne waba injectinze billion mu talent eremerera okufuna kubanga omuntu kwakolera talina leveled ground abasambi bangi nnyo mu Uganda batambula okugenda ku trials mu nsi z'ebweru because of lack of sporting facilities entuufu wano ku bisaawe kubasambira ne besanga nga bali injured. Nze omusambi omu gwe nali nkyasinza okwegomba mu mupiira gwa Uganda mu biseera bye nagulabirako bali bamuyita Andrew Fimbo Mukasa. Andrew Fimbo Mukasa yagenda e Misiri naye e Misiri ne bamuzuula nga mulungi nnyo mu kuteeba goolo naye nga amagumba ge munda amavivorede malwadde. The playing ground kakati ekyo kyaliwo emyaka 2 emabega lwaki paka leero it's still a challenge to our stars ebyo answer your National Unity Platform. So njagadde okugaziya ekibuuzo kyo n'endowoozayo ku bugazi bw'ensonga n'ekirala ekisinga okubisa ttooki mu bakulembeze bwe butafaayo bwabwe ku nsonga z'abantu ne bagulumiza ezaabwe. Lwaki mugenda mu kitundu nga speaker yali ne deputy? Why? Tubulaba nti oli yamaliriza nga tuswazizza. Actually gino gyemizanyo gye tukyasinza okuswalamu. Tolaba nga vice second yali mukulukulu mu myaka kuba second yali myaka 7. Mama Kadaga yali mu myaka 6 plus. Naye ono ku myaka gyaliko Carolite yali service. Ensimbi ezakozeseddwa ku mulundi guno zabadde mpitirivu mu mpaka zaagera okufuna. Naye temunabayo kuzogera. Bulijjo bazifuna. Ate nze nga bwe nkugambye nti wano mu Uganda totunulira abo bokka, there is misappropriation of resources. Tebatunulira nsonga nkulu. Tebatunulira nsonga nkulu ne bw'onagiyimba n'ogikola ki? N'ogiddamu. Ekisinga okubeera ekikulu be bannayuganda kati okusitokeramu. Nagamba nti institution ya parliament nfu ekulembera omubbi Kondo, ekulembera abantu abayaaye ku top level ba commissioner be bani. Ye Mathias Mpuuga. Yenyigira mu kutuula mu lukiiko ne yeewe miliyoni 5. Naye okyamulaba nti akula akalaba n'ayimuka najja naye n'akola statement. Kati namulida agabagenda kuteesa ne Museveni Kantaki Uganda. So ebyo tobyewuunya. Our struggle should be to liberate the doctrine of separation of powers. Maze ebbanga nga bannayuganda mbagamba ku nsonga 3. Ensonga ezino bulijjo ya the doctrine of separation of powers. Amasiga 3 agawambibwa. Kati wawulidde ebyagudde mu kooti n'ebbaluwa ya jjajja ndoze bye tunabyogerako. So sports parliament expenditure, of course parliament teyandisipendinze bwetyo ku bwetaavu obw'essente bannayuganda bwe balina ku mabanja
bannayuganda ng'abantu bagenda mu Christmas ge balina. But the games must happen and the remuneration is standard. Bagiyita Pal FM 10.7 ekula y'omuntu w'obulijjo. Wagambye ensonga za gye tugezigezeko. Njogedde ne president n'agamba nti nzireke. Abanjagala mbamanyi n'abatanjagala mbamanyi. Lwakyo olokosa by'otamanyi gwe kijenerali Command Center gambia amuleke abanywedde. Abanywedde kakati kankubulire gwe naffe tusaasire Kyagulanyi yabafukira akayinja mu ngatto babadde bagambye nti tweet yazitaddeyo kiro naye mukulu bw'azukuse ku ssaawa 5 ndo ategedde ng'agenda kulinnya okugenda e Kalamoja n'agamba mukyala w'omwana omulabe bwanvumya kale nze ndi president ne lwaki saazaalamu mulaaso ebyo bibadde mu State House ng'azaala yejjusa Bobi okuba Bobi akuba nga bejjusa gowulidde byayogedde agambye mbu White bagenda kuba abantu abazungu abali e Congo ate bw'amaze n'agamba nti njagala ninza America Trump alayire olaba nga yabanywedde inaakuba abazungu Abamerika abali e Congo ate agamba alinze Trump alayire amuyamba okuba ab'e Sudan nga yakuba ab'e Congo olaba omwenge ate Kyagulanyi nze yakingamba dda yakingamba mu 2 emeka president yakingamba twasinkana twali kwa Iviz Hotel byate no mulujjudde omanyi nze mba sirimba abatwalowooza ati mba nimba nze nali promoter mulujjudde mu Lwatu nga tuli kwa Iviz Hotel yalina kuza omwezi 26 December 2 emeka nja kujjukira kakati naga nti omwenge ogwo ate mubi okusinga ebirala byonna naye nali simutegedde kubanga nawomerwanga nnyo omwenge ebiseera ebyo naga nti omwenge ogwo ate gwo mulala naye omwenge gwo kati tuzudde mulala akugamba mu tweet ze nti abazungu agenda bafulumye Congo naye ate n'akugamba alinze Trump akole ki alayire oyo aba anywedde ki ekyokubiri akugamba ekisooka simanyi obakkiriza kati nti tuluyingira olutalo kubanga fejjeno munange fejjeno kankubuulire Luganda talumanyi omanyi kale n'olyambo ayagala ba president osobera era nange yategeka ono oba bategeka ki togoyinza obeera abo ogenda kulembera Bannayuganda nga tomanyi Luganda nze abagamba siri Muganda tekisoboka nze bwe nalaba mama mbabazi ng'alemeddwa okwogera ekigambo lyenvu ne mmanya ninga nti ono asumbuira bwereera abantu nga bamuwa eryenvumbwa bino ebyokumuyamba PR nti ali wamu n'abantu nga tamanyi menvu bagayita banana ninga banana mu Buganda oyita banana kati ono jenowamu ye jenowamu naye olutalo lwayingira olwo ebigamba nalusobola ebyo byewaanawaana is disjointed kujjako mukwano gwe nno bamusse bamusse olwaleero amakya gakeseza olwaleero Uganda Eklov ate Eklov asuze mu Russia Lieutenant General Eklov bamubye detonator automatic byayingira ekiyu mu kizimbe Moskova oli abadde amuweereza emyenge giri egy'ebbeeyi bamubye olwaleero kati byate yagenza obitegeera ngazo omwenge emperekeze ya sitaani eyanamadala sitaani mwajja atuyita ffena okugwa eddalu